Gwe omulabi waffe wa Sevilla TV tukwebaza okuba ng'ogyekuumiddeko. Kaakati olunaku lwa leero tukuleetedde omuzannyi wa firimu azannyira mu kibiina ekya Aromantic. Sigenda kwogera mannya ge kubanga buli firimu afunye amannya mangi naye nga tuneemuzi oyinza okumuyita Jordan. Awatali kwonoona ddakiika yadde emu kamubawe abeegambire oba emboozi yaffe biki bye yabaddeko asobole okuba nga atunnyonnyola okusinziira ku bibuuzo eby'enjawulo bye twamubuuzizza. Waliwo yambuuziza nti mu movie industry moment ki ekyasinze okukusanyusa? Moment no ziwerako ezinsanyusizza mu movie industry. Lwakuba mpozi tesobola kubeemu, ziyinza kuba nga nnyingi naye kankuweeko nga 2-3. Moment yasooka okunsanyusa mu movie industry, nave Masaka ng'ekindeese Kampala kuzannya firimu, kweyunga ku bazannyi ba Bina-Uganda. By then baali babayita Bazubairi family, mwali omukulu Bosasolo Nkrumah, omwali Ahmed Lubowa, omwali Balutaaya, omwali Bakagwa Ramadhan Omugenzi, omwali ba Faruku, omwali ba Zamunyu. By then baali bakola Zubairi omwana wa Aboobwe. Ye movie gye baali bakola. So I came to Kampala nga mbegoma nga mpulira ekitone nkirina. Nkuwa moments ezasinga okunsanyusa. Bwe navaayo, bwe najja e Kampala ne ntandika, of course nga sina ssente, zigamba nti ngende nsasule. Ne nalina mama wange bamuyita Mama Nasaka, nakala kyaliyo, ali awo e Mulago. Yannyambako nnyo okubeera nga ndaba nga njoyininga. Era ne ntandika okunoonya nga omuntu omujagujagu bw'omanyi, ne nnoonya obulimu limaawo ne nfuna obulimu, ne ntandika okupoota. Kati nkuleeta ku moment eyansanyusa nti bwe najoyininga abo Bazubairi family. Omanyi omuntu osobola okujoyininga oba ekibiina n'omala ebbanga nga tozannya ate nga wasasula ssente zo, n'omala omwaka, n'omala oba emyezi emeka nga tukatozannya. Kati nali engeri gye nali poota bwe najja okwewandiisa, najja nyambadde akatishaati nga kaliko poliisi. Waliwo obusanti bwe batundanga obwo mu butale, naye nakati ndowooza bukyaliyo, nga kuliko wano ekigambo poliisi. Kati nali njagala nnyo okubeera kuba nalinamu akanyama nga nakati akanyama si kaakati, akanyama kuva ddanga kwekalye. So nalinamu akanyama. Kati bwe nagula t-shirt eyo nga tenkwata bulungi wano bwetye, kati nga tenjagala ebeere ng'enkutte. So kye nakola mu kyalo eyo twabanga n'eggata. Abantu yali asomeddeko mu kyalo, waliwo gino emisinde gya post primaries. Nti osobola egundi eno t-shirt oba essaati osobola okuyisaamu omuyondo wano, n'osiba for example kambalage, osobola okuyisaamu omuyondo wano bw'oti wano, n'osala wano n'oyisaamu omuyondo n'oguyisa eno bwe guti. Kati wano n'osalawo, kati n'osiba guno muyondo gwokka nga tosibye mapeesa wano space bweti. Kati n'odduka ng'osibye emiyondo ng'essaati eno ekola ekiringa ekibaaluuni emabega. So kati nange bwentyo bwe nali nafuna omuyondo ne nguyisa mu kalinga kaggata, nagenda ku kyalaani ne bateekamu kaggata nga bwe njambala enkwata bweti wano. Nankola wano akabode. Nankola akabode wano. Kati bwe nagenda okwewandiisa mu Zubairi, kasaati ke nali nyambadde kaliko poliisi. Ne neewandiisa, nasangamu abakulu nga bwe bali, abakulu bonna nabasangamu. Ne bampandiika ne baŋŋamba bambuuzaayo ebibuuzo, bampa interview gye bampa baŋŋamba kaaba. Omanyi acting basobola okuwa trial like you cry from nowhere. Basobola okugamba seka, basobola okugamba kaaba, basobola okugamba yomba. Bakitegeera? Basobola okugamba
vuma omuntu nojja oba ku audition nojja katugeze katuze waffe bino mpa byakulabirako nti omukulu nagamba nti yimirira awo nvuma mwate kitegeeza okuvuma omuntu star it's your first time to meet him face to face bulijjo omwegombera ku TV kata kusisinkanye agambye nvuma ye interview gyakuwadde ng'olina omusabula the audition zizo sometimes bu interview bwo butonotono oba nayimirira awo katugeze omukulu Sir Ahmed Luwawa nayimirira awo nagamba nkuba oluyi yomba nange onkube star bulijjo omulaba ku TV omwegomba namusisinkanako ddi bannange olw'omusisinkanye interview gyakuwadde akugambye tuyombe nkube oluyi oba onjoola ekigwo so interview nze gye bampa baŋŋamba ng'olina okikola of course okuyitawo bw'otakikola interview eba ekugudde yeah. So nze interview gye bampa baŋŋamba kaaba kati mu primary ebyo nali nabikola mu secondary ebyo nali nabikola nga ni talented naawe obunga buntu butono nnyo era nasiriikiriramu eddakiika ngezi nga ttaano nsooka nendowooza nemmanya bano bonna tebaliiwo nendowooza ku byewaka mu kyalo nendowooza ennaku gye mpiseemu nendowooza ekintu ekyannyiiza ngenda okuzibula nti amaaso ng'amaziga gattulukuka ne baŋŋamba oyise so ne bampandiika ku olwo ne baŋŋamba nti nno ojja kudda ojja kuba okomawo tujja kukubira nga tukwetaaga nga bwomanyi ne bwoba nga otutta oba application ku mulimu bagamba okay take our application we shall call you tomanya ddi lwe bagenda kuyita okitegeera so neŋŋenda kati we nagenda nga ninze kasimu bankubire ninda waayita ennaku ezi just 2 days ngenda okuwulira akasimu hello ono ye Kaweesa Morris Konze ye nti tukukubidde Favours by the family Konze atyo tukwetaaga enkya jangu tukwetaaga kato ku office era yampulira nambuuza akasaati kali ke wajja ng'oyambadde akaliko poliisi okyakalina Konze muzeeyi nkayina ate kalazeewa Konze tekakubuzeewo wano weekaliko ye jangu nako kumbe akasaati ako bwe nakambala neŋŋenda nako lwokuba bali bazanya serious bayiri kati ndowooza by then uniform zino ez'okupangisa nti tupangisiza mu poliisi nti oba police post nti tupangisiza uniform tuzizanyiremu ndowooza byali nga bizibu simanyi saabigenda mu nnyo saabinonooza nnyo but that's what I think so this time round here lwaki baŋŋamba bantuma nzije n'akasaati ako nti ngenda kambala nkolengo wa poliisi nga kana akasaati wano ke kasoma poliisi kati ng'omulabi bw'anaasoma wano ajja kumanya poliisi yez'okwata omuntu kati Zubairi oba yali akoze eki sijjukira siini ezaavaako emabega awo Zubairi yali akoze eki kijjukira bulungi naye nga kyenzijjukira nti baali nali ngenda n'abantu baganda ba Zubairi bamukwate nga Zubairi yefudde ekirala kati nga ngenda nga mu poliisi olwakeera enkya ku makya kwata kasaati kange paka ku office olwatuukayo nti tukasitinze
paka kusini ngendo ka bantu nuzamu kamera bati bantaddeko boom bati bawulire byenjogera mwana gwe ninzannya bwe nazannya siini eyo nazannya nkwata Zubairi Jeke kati mukusooka nno samukwata bulungi nga mutya jukira star ndaba star wa maanya kati nze ndikayanga nakaje Kampala naye muntu gwe bangamba kwata Jeke mutya ne bangamba sebo kwata omuntu oli mu police mukwate Jeke konza ya basi jukira nali mpota ekibuli mu ekiri nayola Zubairi nayola Zubairi wano shu nemuwanika paka ku Kabangali samutwala Kabangali police te ndoza sijukira nti twafune police Kabangali ya police just kumuyola nemulaga nti tumutwala ku police nemufulumya wabweru nemuteeka awo tunyuke kawungezi paka waka ningendeka after 2 days nebaddamu ne bampita era nga Zubairi alina byakoze n'akasaati kange so eyo ye moment yasinga okunsanyusa emu kweze yansanyusa nti just after 2 days nga nakamala tuteeka application yange nyingi okuzanya movie just after 2 days ne bampita nenzanya I was happy. That's one of the moments that made me happy in this movie industry. Moment endala eyansanyusa oba moment endala ekyasinza okunsanyusa mu movie industry twali tugenze Bugerere eyo twakolerayo movies zalinga 3 nga 3 oba 4 kuba twakolerayo Nawolovu netukolerayo Amakungula netukolerayo akali Amaggwa parts ezimu netukolerayo zali movie nga 4 zetwakolera Bugerere eyo kakati munayi tuba tuli Bugerere eyo ulunga tumaze okuzanya tumaze ozanya Nawolovu tumaze ozanya Amakungula sijukira film gye twali tugenze kuzanya eyo kati Amakungula no Nawolovu jukira twali tumaze omulaga kati tuli mu movie ndala kati mu Makungula mu Nawolovu oyo nazanya nga ndi muganda wa Conrad nga bampita Kiweewa nga tata waffe ye mukulu za munnyo kati mukulu za munnyo oyo twayagala omutundako ekibanja twagala mutundako kibanja ninga twagala mutta kumutundako kibanja tugabana ebyobugagga okitegeera kati nga waliwo abatakkiriza baganda be nga bagamba ekyo tekijja kukola kati loko kakano okwa twali tulina okugugulana okwo ne muzeeyi biki muzeeyi n'abula kati muzeeyi wabula waliwo omwami bamuyita Sulaiti Mulimira yazanyanga Kabugo mu movie eyo kati najja n'atulumbagana ku lubimbi bw'atulumbagana ku lubimbi ne tumukuba bubi nnyo nze ne Conrad kubanze bali bampita Kiweewa ye bali bamuyita erinnya ndirabidde njadijjukira mpola njadibagamba so mweyo movie twataasa kitaffe mu kutaasa kitaffe kumbe story eyo yennyini erina gwekwatako ku mutima nga buli kye tuzannya kyali kimutuuseeko tuba tuli awo muzeeyi najja gamba njagala no n'atuyita n'atuwa emitwalo 3 naye mitwalo egi 3 bannange omanyi kankubuulire oyinza okuba oyina ssente oyinza okuba oyina akakadde mu nsawo nga kako guwa keekolera
wagwokejjidde mu banka nga zo naye omuntu n'ava eri najja n'akuwa omutwalo ogwo gumu unexpected. Okimanyi nti osanyukira nnyo omutwalo guno okusinga akakadde koolina mu nsawo. Kati excitement ibaawo nti omuntu to give you in form of appreciation. To give you in form of appreciation. Oh my God. I was happy. I was happy. I was very happy. Another moment, yeah, those are some of the moments. Nze ezanyumira movie industry. Ampozi era nga sinagenda wala nyongera okubajjukiza nti Morris Fashions ekyaliwo emwe bali nywenne mwenna abampagidde mwe bali okubagira Morris Fashions okubeera nga ate mumpagidde banga eyo eddene. Thank you so much. Ate nga nyongera okubajjukiza nti Morris Fashions egenda gaziwa eve mu ngatto zokka egaziwa eddene mu ngoye okuviira ddala ku mutwe nga tukwambaza okuva ku nkofiira ku saawa ku chain ku t-shirt ku mpale paka ku ngatto. Kubajjukira Morris Fashions ebadde mu ngatto zokka ngene kati egenda gaziwa Mukama Katonda bwana batuyambye egenda gaziwa maaso awo buli kimu tubenga tusobola okukikutuusaako. So thank you so much mwena abampagidde ku 0763 855 400 0763 855 400. So nolwekyo muganda wange agwanga ayagala engatto eyakabi genda oba mpereza WhatsApp kuba esimu si yakubako eri ku WhatsApp kokka. So nolwekyo njagala onkubira esimu njagala onsindikira message ku WhatsApp eyo gwo nyanya ayagala engatto njagala onsindikireko message ku WhatsApp eyo oba engatto weziba teziriiwaawo zoyagala obanga tomanyi weziri genda ku Facebook page yange eri Morris Kaweesa wali ebika by'engatto bingi nnyo. So ngenda kusaba gendayo ku Facebook page yange eyo ojeyo engatto zonna bw'ojeyo engatto gy'oyagala ogimpereza mu inbox eya 0763 855 400 0763 855 400 ompereze. Bw'omala okumpereza ate tulabe ekyokola. Thank you so much. Bampita Morris Gerance Kaweesa nze kyali okubeera nga ate nkuweereza kakati. Tugende maaso. What moments endala caught up moments kati eno yo moment yakubeera nti kuono yamboziza nanga nti kandawe kansome question yeyo kuba njijukirako bimu naye njijukira nti yaŋŋambye nti Morris waliwo moments zobeeramu ne bakugamba nti action moment ye asinga okuti moment ki oba ngagane nti Morris kaseera kali kasinza okutiisa mu industry oba mu movie industry. Kati akaseera kali kasinza okuntiisa kamirundi ebiri. Akasookera ddala my first time to act nga ndi one on one. Manyi mu acting waliwo kye bagamba nti action nga muli bangi nga muli mu group nga it's a group of people. Bwe bagamba action osobola okugendera ku oli kyatandise nakyo osobola okugendera ku oli kyatandise nakyo osobola okugendera ku oli osobola n'obutayogera wabula nga just actions ze ziri awo oba zokola okitegeera. Kati ne wabone actions nga muli babiri tu ate nga gwe otandika. For example nye bakugamba nti John ne Nakayenga gwe John okwana Nakayenga okitegeera nti John ogenda kwana Nakayenga omugambe nti mune Nakayenga
nkwagala nnyo munne Nakayinga omutima gwange gukubira kumukumpulirwa enkulaba munne Nakayinga nze lwesikula byesebaka munne Nakayinga nze lwenasooka okulaba enviiri zanva ku mutwe ye Nakayinga ng'olina akayindo ye Nakayinga ng'olina otuuso ye bannange Nakayinga n'owaana Nakayinga n'afuuka Nakayinga. You understand? Kati gye bayita 2 oba 1 on 1 kati ziri tezibagaringa nnyo kuba muba bangi kati eno muli aba ate gwe otandika kati eyo moment nayo yanzibuwalira nnyo nti bampa nga bye bampa ndaba mbisobola era nsobola obbikola era nsobola kuba ebigambo wali babimpadde ebyokwogera ningamba oke ne tutuula ku buliri kuba twali tutudde ku nzijukira sini ye yali ku buliri nga ngenda mukwana ne tutuula ku buliri. Lwaki yajja ku buliri? Nti twali ba neighbors. Kati kano kaali kawala ka neighbor nga kazze wange mu luumu yange kunona ku mazzi ga kunywa kati nga nina okukozesa opportunity eyo nkakwane. Okitegera? Ne tutuula ku buliri munnaye Nakayinga n'atuula Nakayinga nga nyirira bitya mbuza nno Nakayinga yaani olwo ebiseera ebyo zumulula osuna tutudde ku buliri bataddeko amataala owa sound ataddeyo owa kamera ataddeyo bayise sound camera rolling characters compose. Baba gamba characters compose baba bagamba nti weetereze weetereze oterere odde mu line ey'okuzannya. Characters compose bagamba sound camera rolling characters compose action oba olina kusumulula action oba olina sumulula. Munange Nakayinga, how are you Nakayinga? Oli bulungi banaye Nakayinga nzonkuba Nakayinga oli wayitawo ng'obigula akabina ebyo nga byonna okwogera kasabeta action bayita action nenfreezinga bayita action nenfreezinga nga simanyi kiddako nemwe nga nkankana nti nenga jukira it wasn't my first time in camera because remember I told you like days back, no, like a month back nali nazanya ko muzubairi nenga nkwata zubairi jeke kati wano bilioni 1 on 1 sibya kwata jeke byakwogera. First you have to be audible, secondly byoyogero olina okubanga obyekakasa, thirdly otya ogamba oba kingenda okufulumya kifu oba kituufu oba kifu era ne bagamba kati nga sibimazeeyo nga soogedde kigambo ne bambuuza are you okay? Ne bagamba yeah ndi okay. Are you ready to go? Ne bagamba yes. To them camera sound quality sound tikwendi characters compose. You ready? Yes, ready. Action. Kati ninkwana Nakayinga ninkwana Nakayinga ne mugamba Nakayinga, you look so pretty, I love you Nakayinga, you look so good. Nenge dobozi liri wansi. Kati lwaki dobozi lyali liri wansi? Nti nali ntya nga manyi bye ngenda okwogera before nti director ajja kunvuma. Eyo so you are actors and actresses abatandika gye bakola nti bw'ozannya buli lwoba ng'ofulumya ekigambo kino nga bw'okizaayo bw'okifulumya bw'okizaayo okoleramu ensobi. Fulumya bufulumya bigambo director ajja kulonda magambo ekyo kifuto kyogera kino kyogere kino tokyogera kino kyogere. Afulumya bufulumya era sini okukakkana munnange tetwagikola ne banzijamu
bwe batyo era we banzija ne bateekawo omulala n'akizannya kati ne banziza bbali ne batandika kumbriefinga. You have to be this, you have to act like this, you have to be this, you have to be this. I think I've already been briefing at that. Nay, because it was my first time in camera and I was nali ntyanyo kiri ekigambo action. Do you know what it means? Action. Okubeera nga ku action. Bonna amaaso bagatunuuliza ggwe bati n'amatu bagawadde ggwe kati. Batunuulidde ggwe. Bawuliriza ggwe. Kyofulumye mu kamwako kyekyo kyekiri fayina. Next day ne bampa ate paati endala. Ate bwe bampa paati endala kuba yo teyali yakwana. Ate yo nenjikuba bulungi. Kati nga bankyusiza character oli bamba muwadde yange ey'okwana kati nze bampadde paati endala. Yo nenjikuba bulungi kuba yali yakuba kibozi nakyali wangaabo. Nenkuba ekibozi. Naye yali asinze nali ntandika. Oli ye yali atandika. Olagamba action ng'oli alina okutandika sinze. So ningina amanyira mpola mpola. So eyo moment yali entiisizaako mu movie industry nempulira nga nga nali ntidde.